Mpola mpola natera tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi pampita ntambi chimso Rich Boy Maxodi Junior webale kuba nti wekumira wano mpola mpola ne tutambula ffe nawe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga edda kugamba nti webale nnyo webalire ddala nawe atanala okuba nti osubscribinga nkusaba ekintu kimu muganda wange genda osubscribinga tutambule ffenna mpola mpola yes atusikale kuba nti yes twekumira wano mpola mpola era nga oliwaddemu okuba nti nawe owa opinion y'omukugu yes mu stories zonna zetutekayo atoliwaddemu okuba nti olaga kikyolowooza mu mbeera zono ogamba tekyali wange yonna ali eyo atuwuliriza asinzidde okujosinzi yonna okuba nti otuwuliriza mpola mpola tukwagala nnyo era yensonga lwaki tukuweereza tukwagala nnyo era yensonga lwaki tukwebaza okuba nti otusupportinga 24/7 oli kuba nti muganda waffe wekumira wano mpola mpola ne tuba nti tutambula ffenno nakku lwali tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo era nga tugenda kwogera ku mwana muwala amanyikiddwa nga Sheebah Karungi Kogata yes ne manager we Jeff Kiwa Kogata ne Etania Forever yali chali wa Sheebah Obbade Okimanyi nti yes Sheebah Karungi yanyagibwako omusajja amanyikiddwa nga Jeff Kiwa nga yamunyazeko omusajja asimulala ye chaliwe amanyikiddwa nga Etania Forever ngono omutsala wa muchacho satenga yakatandika okuba nti akola ku NTV yes Obbade Okimanyi nti omukozi wa NTV yes amanyikiddwa nga Etania Forever mbwatyo akabiza Sheebah Karungi Alimumazigga oluvannyuma okuba nti yamunyazeko omusajja amanyikiddwa nga Jeff Kiwa era nga wetwogerera Etania ali mu system za Jeff Kiwa wanono atalese Sheebah nga Alimumazigga akabira ddala amayitirivu n'okuba nti akolima mpola mpola kwe kutandika okuba nti agenda ku social media n'agamba we can live without men, we can live without men, I can live without friends in nebisigaddewo atula okalire mpola mpola tubere nga tubikutuusaako nebisigaddewo mpola mpola twakuvaayo ne tukugamba nga musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Sheebah Karungi bwe yavaayo okuba nti atandika okuba nti yadetinga fufa president amanyikiddwa nga Engineer Moses Magoge era nga omukwano guno gututeka akabanga n'amawulire gavaayo galaga nti nga yes omusajja ono bwe yavaayo n'okuba nti akolera Sheebah ebintu ebyenjawulo kugata okuba nti amuzimbira amayumba n'emmotoka ez'ebbeeyi okuli Range Rover nga zimugulibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Engineer Moses Magoge kujjukira bino byonna babikola Jeff Kiwa alaba era nga Jeff Kiwa naye yalina interest okuba nti yes mu system uno ajedisa because yali mbu akona mu mpola mpola bali bekona mu mpola mpola nga ensonga z'omuntu wa wansi basikwasaganya babiri n'omuyimbi we manager ne boss naye nga ate akyatuka ekiseera okuba nti yes akyatuka ekiseera Sheebah n'aba nti atambula muno okuba nti avaayo agamba eggwanga nga yes Jeff batalina kyamugamba n'okuba nti basigaza kuba nti bakola basigaza working relationship now mukuba nti yes Sheebah atambula mu Sheebah yalina mukwano gwe amanyikiddwa nga Etania Forever ate ngono omukozi wa NTV mukyalo ono atera nnyo okubeera mu bbaala muchachosi bali balaba gaddem oyo ngo nights za muchachosi wa muchachosi waliko Sky Lounge olunaku lwalinga lwakubiri nga abeerawo nnyo ne Bijou manager wa Jose Camillion mukyalo ono yali abeera wali eri ku H2O olunaku lwakusatu bagita siesta yali abeerawo nnyo era nga babeera ne Jeff Kiwa almost 24/7 atwali tulowooza tuti nga yes Etania bali kyali wa Sheebah Karungi nga tulowooza bya just banono bebeerako just because oli kyali wamu ne kumbe nga waliwo system ezitambula betwogerera ono omukyala ennaku zino akola ku TVM era nga akola dance party ku lunaku lwa mukaaga yes Etania Forever akola ku Saturday ku NTV mpola mpola y'omu ku bakyala bakyasinze okuba nti bakikuba every Saturday wetwogerera Jeff Kiwa yasaze okuba nti amufunza n'okuba nti amuwasa era nga wetwogerera Etania Forever yali mu system za Jeff Kiwa kino nno kikulaga nti Sheebah akanamba bagenda bakalyawo mpola mpola tujjukire nti waliwo olutalo oluze lugenda mu maaso wakati wa Jeff Kiwa Kogata ne Sheebah Karungi era nga olutalo luno luze mpola mpola nga Sheebah agamba nti yakowa abantu okumanyira abasajja okumanyira n'ebisigaddewo mpola mpola so Jeff mukuba nti alaba reaction eno bali omuntu omukulu yasalawo okuba nti akyusa system era nga system zakyusiza
yasaze okuba nti atwala mukwano gwa Sheebah amanyikiddwa nga Etania Forever ate ngono mukozi wa NTV. Yes, Sheebah mukuba nti abitunulira mpola mpola yaguddewo olutalo ku Etania Forever ne batandika okuba nti beevuma mbu ebyaddala era nga system bwe zityo ne bigenda mpola mpola bubi nnyo era nga yes Sheebah bayombedde eddala ne Etania nga gamba Etania kikyo njagaza okuba nti otandika okulingiriza boyfriend wange oba bba wange oba future husband wange because ono omusajja wange tuze tuzimba mpola mpola naye nga ate yes Etania amugambye nti omusajja wamusulawo nosalawo okuba nti ogenda n'abagaga ng'ogamba nti bali be balina akasente ate yes nange ndi wano ndi muwulu sirina agamba kyeziri ensonga lwaki nasazeewo mbere nga mbeeramu mu Jeff Kiwa mpola mpola wano n'olutalo lwabaddewo luwanvu nnyo ku Queen's Dome mpola mpola ne bayombera ddala ekintu ekyavuddeko omu ku Boka Abamazigga era nga Sheebah yavuddeyo ng'akolema n'agamba nti maama yadde nkaddiye naye ng'ate yadde nga nkaddiye naye ng'ate si kirungi kuba nti Etania kyali wange ompisamu amaaso n'okuba nti onkuba bosi ono omusajja wange mbadde naye okumala ebbanga naye ate kyewunyisa okuba nti gwe kyali wange otandise okuba nti omukwatamu n'okuba nti oyingira system mpola mpola era ng'olutalo lugenda mu maaso lw'amaanyi nnyo wakati wa Etania Forever ne Sheebah Karungi balwanira musajja Jeff Kiwa. Bino n'ebirala byeba olina mu episodes zaffe eziddako nsigadde ntambi kimusawo Rich Boy Maxudi Junior olwaddemu kuba nti osubscribe nga tutambula ffenna olwaddemu kuba nti yes mbongako obuuza kiki kyoyagala okuba nti omanya ku entertainment industry ne mba nti nkuddamu mpola mpola. Bye for now.